Amawulire ag'essanyu newankubadde gannaku omulambo gwa Kadaama Hajara gukomezeddwawo e Uganda. Awo bamujjukira video gye navaayo emabega n'enkola akatambi akaali katambula nga mwana muwala Kadaama e Saudi Arabia amanyiddwa nga Hajara akola ekiraamo nga yeegayirira famire ye. Gwe ajjukira ka video ako omulambo gw'omwana muwala oyo gumaze ne gutuuka e Uganda era nga ngenda kubamba wa details. Naawe atalaba video eyo angenda kanziremu mba play ingireka video yako n'amaloboozi waliwo audio ezasooka okufuluma then ne video akatambi k'omuwala nako nkalina kankabateereko naye nga kansooke nkusabe video gimpereka like oba tonaba kubeera ng'ogilikinga n'okubeera nga nkusaba osubscribinge ku channel eno teweerabira tuli ku Viki exclusive abuterevu nnyo ne Wonderboy UG subscribinga ensonga zitambule bulungi. Tuli proudly powered by Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Lubaga Road banno bajjanjabisa ddagala lya butonde. Katuulire akatambi kano then oluvannyuma oba oliawo tujja kukola follow up ku kuziika ku ebyo byonna tujja kuba nga twongera okubibawa. Mbasibulidde wano akatambi kaakano. Hello, oyota mama wange Zajala ndi mulwadde naye nafunye abali mu kunnyamba. Ebiddagala biri eby'omutoyi byandwaza bagenda kuntwala mu x-ray bankebere buli kimu kuba kati nafunye gundi yange maama omukazi abadde ankuba nsenna nina ebinoobule maama omukazi abadde ampisa bubi maama nalinza omuntu anona nalinza omuntu annona nentuula ku kisaawe nga teri annona. Nabakubidde essimu enamba gye bampadde bamugambye kumpa namba ndala omusajja amugambye kumpa namba ye yampadde namba ya muntu mulala mugwe mankubirayo abantu wala kuki ku kampuni. Nalinze omuntu antwala nga simulaba mpaka ssaawa nga 8. Njukira nasuze mu baasi nga ntintima eno ndi mulwadde nina amasujja nina obulumi mu kifuba embiriizi zonna zinnuma. Njukira nali maze ennaku nga 5 nga nsula ku ntebe zaaki zeri ku gundi ya baasi. Kyemmanyi njawona kule ekirungi kati eddagala ndiyina njawona era simbadde saagala gwobeereyo nga weeraliikirira yagadde gwobeereyo ng'okimanyi nti ndi bulungi era weyagalira okunfuna eno ennamba nziga amazima maama mpulira bubi naye bano babadde bankwatiddeko era ndeebaza kyansusu nenzenna nzijudde amawa g'omusujja zino essaawa sirina kyennaalidde anaaye okufiira eno nfiire Uganda okufiira eno nfiire Uganda nemmanya nti nfiiridde wali abaana bange bagenda kunziikako. Nsaba omuntu yenna bw'oba omanyi nti olina enamba ya maama wa Hajara ono omwana yafiiridde ku kampuni wano e Saudi Arabia onyambo gimpe oba osobole okunkonectinga naye ndabe oba bwe naba nga nsindisa akasente kange mu Uganda abaana ba Hajara basobolange okufunako ndabo bafunirangayo ng'ebitabo oba ku kyokulya. Omwana Hajara bwe yabadde agenda kufa yafudde ng'omuzira yagezaako okutoroka n'atuuka ku deportation. Kampuni n'emugjayo nga mulwadde n'eddamu n'emutunda mu kiyumba ekirala gye yamala omwezi mulamba nga mulwadde akola naye nga tasasulwa.
naye bwe yabadde agenda kufa omwana oyo yarajanidde maama we ku ssaawa esembe n'amugamba ekyandumye n'amugamba maama maze wiiki namba nga sirya n'amugamba maama omukazi yabadde ankuba banaye alina enamba ya maama wa Hajara badde nsaba onyambo. Bannayuganda banange n'agambye nti njagala kumanya muntu ki ayina abaana b'omugenzi Hajara Buzaale ayafiiridde wano e Saudi Arabia mu ggwanga erya Saudi Arabia. So n'olw'ensonga eyo bw'oba omanyi nti olieyo gw'oyina abaana abo Hajara Buzaale ayafiiridde wano mu ggwanga erya Saudi Arabia wano mu kampuni, jangu ku media kuno nsobole kutegeera jangu nga si byakunfera jangu. So abaana abo nsobolange kubaako kyembawayoko at least buli mwezi ng'engoye z'okwambala, bitabo biki nga bw'omanyi obulamu abaana bwe babeeramu. So n'olw'ensonga eyo saagala ojje mu inbox yange, waliwo aze mu inbox yange ng'asaba enamba ya simu, naye ekyo tekisoboka olwa security y'obulamu bwange. Bangambye nti ne maama wa Hajara naye ali wano ku kyeyo. Kati bw'aba ali wano ku kyeyo anayina abaana abo, njagala omuntu ayina abaana abo. Njagala omuntu ayina abaana abo.